Twasazeewo okukola press conference eno olw'okuba nti twatunuulidde eno pandemic eriwo nga yamangu. Twabadde tugezaako tutambule obutale tugende nga tunyonnyolegana ne bakulembeze b'omu butale obw'enjawulo okuva mu district, naye twagenda okukiraba nga tetusobola kukikola ne kituukayo mu biseera. Kakati ne tusalawo nti tusooke tukozese media okutuuka mu bakulembeze b'obutale bategeere ffe nga abakulembeze okuva omukulembeze w'eggwanga yayisizza ekiragiro bo tubagamba ki era tulowooza bandibadde bakola batya. Kati wano nze ndi General Secretary wa Uganda Markets Union ate chairman wa Ssenti bali ku ddembe. Munnange ajjako ayogere. Nze ndi Vice Chairperson wa Uganda Markets and Allied Employees Union era amanya gange Namwiga Rose ngamba katale kinakawa nkolera emirimu gyange ndi musuubuzi. Kati olunaku lwaleero ffe nga abakulembera obutale mu ggwanga lino lw'abannaffe bakulembeze bannaffe mu butale twagadde tubategeeze nti olw'okwagala okusigala nga tukakalabya emirimu gyaffe mu butale twagala ekiragiro kino ekyakoleddwa owekitiibwa omukulembeze w'eggwanga ate n'ebiragiro ebyatuweereddwa aba Minisitule ya Health okulaba nga abantu okuyingira mu kifo basooka okunaaba mu ngalo ate n'okukozesa bu sterilizers okulaba nga bazikiriza obuwuka obuba bukuli mu ngalo. Bakubirize basuubuzi bannaffe abali eyo baleme kugamba nti balinda gavumenti, kubanga abantu balinamu ekintu ekigamba gavumenti ekole kino, gavumenti ekole kiri, gavumenti ekole kino. So nga kati ffe tuli basuubuzi wano tujja kukolawo ssente. Ku ssente ze tukola tukubiriza abasuubuzi bannaffe batoleko ssente balabe nga bawaayo baprovidinga ebintu ebinaaba mu ngalo ng'abantu bayingira mu butale bwabwe. Ate abantu abalina emidaala nabo batwale obuvunaanyizibwa okubeera n'obuntu buno babugule, si bwa ssente nnyingi, babugule buli muntu at least buli musuubuzi abeere nako, kubanga ne ssente nazo zitambuza obulwadde. Tugamba obumala okukwata ku ssente okwate akantu kano ofuuyire mu ngalo zo osobole okulaba nti weetangira engeri yonna eyinza okubeera ey'obulabe. Twasazeewo nga bannakatale tulabe nti twongera okubiriza bannakatale bannaffe abali eyo wonna mu Uganda n'ensi okwetooloola, naye ng'okusinga ennyo bannakatale abakolera mu butale bwaffe twagala babeere nga beekuuma obulwadde buno kubanga busaasaanya ennyo. Bino ebyokugamba nti nno tulindeko gavumenti egambye buli omu ffenna kitukwatako kubanga bulamu bwaffe. Ffenna mwenna bannakatale gye muli muyige okunaaba mu ngalo, tugambye munaabe mu ngalo, mweyonje, muleke ebifo nga biyisa empewo, muleke kukola nzigotta, mukole amakubo ago gayambeko nti omuntu asobola okuyitamu bulungi, tuleme kwekoonakoonako nga bwe tubadde tukola. Abakatale wadde katale kwetala naye twetale n'obwegendereza okusobola okulaba nti tutaasa obulamu bwaffe. Kanso kubanga baleese abasawo ne bayingira mu butale okusomesa, batuwadde ne pamphlets zino eziriko engeri ki gy'oyinza okwekuuma, zitulagirira nti ne bwe tuba tulabye obulabe bwonna waliwo essimu ze tusobola okukuba ez'amangu ne tufuna obuyambi obw'engeri zonna. Kaakati embeera zino buno pamphlets bwe tugenze nga tugaba mu basuubuzi babusome ate babutwale n'eka tusobole okulaba nga tukuuma obulamu oba tuziyiza ekyandibaddewo. Ffe tugezezzaako nnyo okutegeeza abasuubuzi baffe kubanga obwedda balowooza gavumenti waliwo buno obuntu obubika ku gundi ng'oyogera n'abantu abangi obubika ku mimwa. Tubagamba nti era babugule babeere nabwo babukozese tusobole okwerinda mu ngeri zonna, n'okubanga tetweyiganya bweyiganya nti okunaaba mu ngalo ntuukiriza kiragiro kya gavumenti, naye tunaabe mu ngalo olw'ekiruubirwa kyennyini. Engalo ate ozinaabe zitukulire ddala, waliwo okunaaba engalo nga weeyisaako weeyisa, naye tuzitukulire ddala. Ffe kitwagala okukakasa abasuubuzi nti obutale buno obuli mu Kampala bwonna tugenda kuwaayo ebyetaagisa abantu bonna abayingira mu butale bwaffe okusobola okunaaba, naye ate abantu tujja bawaliriza okubagamba nti banaabe lwampaka
omuntu atayagala kunaaba tajja kayingira akatale olw'okwewala ebiyinza okuddirira. So ekyo kintu kye tuba tetwagala twogere nti ffe ng'abobutale omulanga twagujjumbidde okuva eggulo ate twongeramu buli kaseera obukodyo okulaba nti ekibaddewo tukinyweza ate kino tugenda kinywereza ddala okuva kati n'okugenda mu maaso. B'obutale bonna batwale ebyokulabirako bye batugambye, tuteeke obudomola obwo awanaabirwa engalo ku miryango gyonna awayingira abasuubuzi oba abaguzi. Omuguzi waffe tumwagala nga mulamu kubanga n'enkyala gyo tugulako. Buli we bali bakyameni bonna ab'obutale tubagamba mutwale obuvunaanyizibwa okulaba nti muteeka amazzi ku buli mulyango oguyingira mu katale n'okuteekawo amazzi ne sabbuuni. Buno obuntu bubayinjagamba nti bwa bbeeyi naye sabbuuni gyali naye akola ekintu kyekimu n'amazzi batukule omuntu tuguze abantu abalamu naffe nga tuli balamu ababaguza. Waliwo emiryango egyakedde ku nkya nga teginnafuna bukaanizo naye olwaleero eziriweredde essaawa 7 nga bonna emiryango bagitaddeko obukaanizo. Twasoose ne tubeera n'obutini obukaanizo obutono bugwamu mangu amazzi ne tulaba nga obutono tebujja tuyamba ne tusalawo tugenda tukozesa ebinene ebigenda muli ebigirikaanizo 7 ate era olw'okuba wano kataapu tokasiba kubanga budakika oli wayingira kintu kirabika nga kiri very expensive n'olwokutaasa obulamu kwegamba twagala tugezese mu nnaku zino ezisooka kitwala ki okulaba nti abantu bonna banaabi kubanga amazzi abagasomba awamu empiira tezituuka awamu mu areas ezimu empiira tusise empiira nga zituusa amazzi wali naye mu bifo ebirala tusomba busombe mu bigirikaani okutwala ku miryango. Tugezaako okukola kyonna ekisoboka okulaba ng'emiryango gyonna gisobola okubeera serviced. Bw'okompeeringa nga bwogandikana katale kasinga obunene emiryango tulina 11 emiryango 11 we tutandikidde ku ssaawa nga 5 emiryango 9 gye gibadde n'ebinaaba mu ngalo naye wetwogerera nti emijango gyonna gimaze okufuna ate gijja continuing okubeera n'ebinaaba mu ngalo ate n'abantu abakwasisa amateeka oba obuvunaanyizibwa eribo ayitawa n'ayingira bakola omulimu gwabwe. Ekirungi tetunafunayo bakola resistance nti tebaagala kunaaba. Buli muntu bw'alaba nga bagamba okunaaba bakisanyukira tetunafunayo buzibu bwonna tukakasa nti oluvannyuma lw'ennaku 2 eyo rutini abantu bonna mu ggwanga bajja kuba nga bagimatidde. Ne bw'oba omusasula gy'okulaba nga bagenda ne bakozesa olulimi olw'oluyagulesive kwe kuba nti omuntu alaba banne bonna banaaba ye n'asalawo okuyita ebbali ate yagende ate ng'ekintu kino tetulowooza nti waliwo munnayuganda tannakiwulirako. Kakati kyovulaba nga babadde bakozesa engeri ey'okulabika nti omuntu bamugamba n'amaanyi ddayo kulayini. So ekyo tekijjaawo okugamba nti oli ne waba akola voluntarity akola bulungi tukakasa akola bulungi naye nga bwetumanyi enkola y'abaddugavu ne demokrasi kafoosa akatono bwe katabaamu demokrasi abatanabeera wakimemeti. Akasente olwaleero bwe tukola assessment okuva we twatandikidde akatale kasente bali ku ddembe kokka ku miryango egyo gyonna kubanga twasoose ne tugula obuntu obutono ne bugaana tugula ebinene kati sofa twakasaasaanya emiliyoni nga 4 okulaba nga ebintu bino bikola ki bibeera in place kubanga waliwo ffe sabbuuni tumutabulira ddala sabbuuni jiiki ne dito tubigatta wamu ne tutabula mulundi gumu mu kidomola naye olw'okuba abantu babadde beekwasa gali amazzi balowooza nti mazzi meereere era ne tuteekawo n'owa ebitole kati amatira nga amaze kulaba kitole abeere nga ali satisfied okusinga tunabeerawo nga twewoza naye nga muli olwedde tuba twatabudde mudda twalabye nga yengeri ennyangu eyinza okukendeeza ku layini okudduka kubanga nolwamalira okwesiiga ekitole kitwala obudde naye eventually abantu bajja kutandika okukakasa nti muli mu kidomola mubaamu ebintu nga byateekeddwamu. Twagala nti gavumenti aba Ministry of Water and Sewerage Corporation twagala batuyambeko bakendeeze ku muwendo gw'ensimbi kubanga
sente zino nyingi kati tugakozesa nnyo obuntu buno bwe tuteekako amazzi gasigala gagenda kati essaawa eno tosobola gabala mu ntambula yago. Tusaba nti mu mwezi guno ogumu bwe twewaddeyo naye tuyambeko ekendeeze ku misolo gy'amazzi buli muntu gasobole omwanguyira okufuna. Naffe ab'obutale ng'abakulembeze kitwanguyire ng'omuntu tetumuga agenda ku luzzi gatooleeta ekidomola kimu kwega kitwanguyire okuba nti buli muntu afuna amazzi waba agwetaagidde. Nga tutandika abasuubuzi twabagambye pozi munanga akyogeddeko nti tugenda okutagulula enkuubo ezimu ezibadde enfunda abantu tubajjemu basigale babe nga tebalimu olw'obulwadde naye nga olw'okuba twadde tukitandika butandisi ate nga abantu ekintu kibakawulira kibatwalira obudde naye nga mu butale bwonna ng'ogyeko wano sente bali kudde abantu twabategeezezza okuva n'enkya ate kati tumaze okuteekawo amazzi ku miryango ate okuva n'enkya tugenda gaziya amakubo enkuubo passages zigenda gaziyizibwa era abantu bonna tugenda kuyisaamu omuzindalo buli muntu yena abadde akolera mu passage agiveemu oba agirekulire agirekereko space atagirekulire tugenda mugoberawo ddala okwewaliriza nti abantu bonna baleme kuyimirizibwa kukola olw'omuntu akoze emputtu.